omanyi nti gwe business eyo nti bwova business ekoma nedda business tejja kukoma amagezi gaagano mwenna abazadde ng'omanyi nti olina business kyekiseera nno muggule engalabi zammwe mutandike okugula amatu gammwe ngenda basaba n'obuwombeefu muddire abaana abambe mwesiga mubateeke mu business zino muzibasomese bazitegeere bulungi okuziddukanya ne oba wooli oba toliiwo nga basobola oziddukanya tofa ku bakozi kasitoba ng'omwana n'omutendesi era naye asobola okumanaginga abakozi kabere mwana wa buwala kabere mwana wa bulezi asobola okuddukanya business zino naye mu kkowe lyerimu bw'oba oddukanya business zino ng'omwana ogimusomeseza n'agiyiga fuba okulaba ng'omwana omuggulira omutima gwo na buli kimu kyonna ky'olina mu business akitegeere kitya nti singa obadde olina amabanja agakubanjibwa omwana n'omutegeeze nti business ento gikola nti ye ne mulimu ebbanja ABCD oba tulina omuntu atubanja ensimbi bwe kiti oba bino ebyobugagga bye tebiri sayidi eri omwana omuggulira omutima omubuulire kino kijja kuyambako nti bw'oba ofunye obuzibu somehow somewhere omwana n'asobola okontrolinga ebintu bino ng'ategedde obuvu n'obuddo bw'ebintu bino naye abantu abasinga mu Uganda olunaku lwofa banka lwejja abakubanja lwe bajja abatwala ebintu bye bajja naye nga n'abazze okutwala ebintu ebyo nkubule tabenadde endagaano ebalaga nti wali okulagana nabo kati mu kkowe lyerimu abazadde mwenna muyigirize abaana bizinensi mubayigirize emirimu gye mukola kino ngenda kibwako kubanga nkiinako obujulizi nti abasajja n'abakazi mu Buganda basinga obulwa mu Uganda bumufa ebintu bye mukoledde ebbanga bwe bitandikira okufiira ettogge ababanja ne bajja nga ate si batuufu banka ne zitwala ebintu nga zibandite zibitwala emaali yammwe n'etokomoka ensonga tulina engombe egamba nti obugagga bw'Abannayuganda naddala Abaganda bukoma kwoyo kennyini abulina olw'ensonga nti temwasobola kubeera balambulukufu eri famire zammwe eri baana bammwe ne mwesiga nnyo balooya ne mwesiga nnyo emikwano gyammwe okusinga abaana boozadde kyova olaba nti bizinensi zino zigwa mangu nga tewali muntu n'omu asobodde kugitaasa olw'okuba nti weesiga nnyo ab'ebweru okusinga abaana beweezaalira njagala okuwa ekyokulabirako mu ggwanga erya Buyindi gye tuyita the incredible India and that country is for Indians only mu Buyindi balina ekintu kye bayita for succession omuzadde azaala omwana omu babiri oba basatu n'abatendeka bizinensi okugikola naye ng'okuva olunaku lw'abatadde mu bizinensi okumuyigiriza mugamba ekintu kimu newe mba nfudde bizinensi ento otundamu wadde ekijiiko wadde okutundako natti wadde okutundako ekintu kimu nedda yongerezako ebyosanzeewo osobole okulaakulana n'abalijja bagisangewo bizinensi ezaabwe bazisomesa abaana ne waba alina looni omwana n'agimanya omwana n'akalinga oni okuba nga asasula looni eyo okuba nti bizinensi z'abayindi zibeera successful olw'okuba nti baziyigiriza abaana ne bazibeeramu ne bakola ebirala ne bongerako bwongezi netwa mu Uganda omuzadde tobulira mwana mabanja gakubanjibwa tomusomesa bizinensi tombulira buli kimu gwe lunaku lwofa buli kimu lwakitwala eno n'enkola mbi mbasaba mwenna abasajja n'abakazi bana Uganda mutandike okusomesa abaana mu bizinensi mubayigirize buli kimu ekiriwo mubategeeza amabanja gonna ge mwena n'ebizimusanga awajja kubanga waliwo okusevinga bizinensi zammwe n'okulekerawo okumanyisa abantu nti omuntu bw'afa bizinensi ekomaawo ekyokulabirako essaawa zino mwala bitambula ku TV ne radio station nti properties omugenzi gazigenda bwe zito olw'ensonga nti eri abantu abanja ensimbi ne bw'owulira statement y'abanja ne gwe babanja tezikwatagana ate ng'omugenzi yaleka talambuludde bintu bino kitegeeza nti ekintu kitali omuntu gwe kennyinnyini bizinensi weekubye eggoolo nga totegedde kiki kiwali okola mu nsi muno mbasaba n'obuwombeefu muyigirize abaana bizinensi ebintu ebyo binaasigalawo mufune ekyokulabirako eky'omugenzi mu Rwanda kye yakola abaana baddukanya bizinensi nga tewali wadde obuzi bwonna nego bonosirika nozikira buzikizinga kando olunaku lw'onozikira bizinensi zo lugenda okusana kubanga akubanja n'atakubanja ne yakwagaliza bizinensi zo okusana lwajja okujja yeefuule nti y'omu kuba kubanja emaali yonna bagitwale ate nga tewali gwogenda kunenya kubanga gwabadde asobola okwogera toliiwo ate gwandibadde olekawo amalikinga oba asobole okurizoninga abantu abo naye ali green oba wakiragala ku bizinensi nga obadde ozitambuza era bizinensi bwegenda okukomaawo so mbasaba mwenna mubeere bagezi nnyo mutandike okuba nti mukusomesa abaana bano ebintu by'okukola bizinensi bazibeeremu naye nga mubaterawo nti tewali kintu kyonna kitundibwa okuggyako okwongerako buki obwongezi mukama bankumi nabadde bambawuliza ekigulalo gikyaleero kati nvudde ku kigulalo ki ndowooza program entuufu ketandike mu nkola eya bulijjo sitera nnyo kusooka kuyisa security alert njagala kusooka kuyisa security alert njoke ngende gye tulaga alright security alert ya leero njagala egende eri mwenna bannayuganda abawangaalira e Makerere Kawempe Bwayise mu Kikoni njagala eno information egende ndamu nga baagala ekyukakyuka njala bategeeza mulina ekizibu ky'amaanyi kye mutamanyi mu Uganda ensi Uganda yalumbibwa Omunyarwanda
omutuusi n'abamu nga si batuusi naye nga bo omulimu gwe bajja kutta na kusaanyaawo. Ebintu byonna byagenze maaso mu kulonda okwabadde e Makerere kwabadde batekwabaddeyo byonna byadde bitegeke bulungi nnyo. Nsiba mbagamba nti mwegendereze nnyo bannabyabufuzi abasinga obungi mu Uganda bakolagana eyo seti bahura tabasira mutano wakabekyezi nga mulooza nsaaga. Naye mugenda mu kiprovinga mpolo mayinza ebintu bye mbyogera n'embirekawo ne mulooza nti nsaaga. Nabagamba ekibiina kya Forum for Delaying Change kibiina kya Museveni era nabakikulamu bamanyi bulungi nnyo nga mulooza nsaaga. Mugenda mwezuulira mpola. Bone bono bakolera ekisa tebakwagala kubaguligwa omulimu gwabwe. Kati ebyabadde byonna e Makerere ngenda baviira ku lugero lwabo just katono nnyo nemba security alert esooka. Ekisookera ddala. Bw'obanga oli mugagga mu Kampala, bw'obanga oli munnankyukakyuka, oli mukulembeze, maama nkusawuliza akantu kano bulungi nnyo security alert esooka. Amasannyalaze go bwe gavaako ewuwo. Noonya omuntu gw'omanyi ku kyalo guweesiga akola amasannyalaze yabakolera amasannyalaze go. Iso ne eso baatandika okusimba abasajja abajja ku mayumba gammwe ne bakyankalanya amasannyalaze. Bwamala ogakyankalanya ate umeme kennyini ne ku directinga ku muntu oyo yennyini eyaza okukyankalanya amasannyalaze ng'ekimulese kwe kujja okufuna information n'okutandika okufuuka omuntu asobola okujja okubegaawo okuba nti akujjawo. Ntandise bwete. Mwena mujjukira mwannyinaffe gwe twayita Nabagasera Hajat eyatufaako eyafa obutwa during the COVID time. Omukyalo no Genesis ye egende evaayo bulungi nnyo nga benzinji batege mwanze nze nkyalo nda information bulungi nnyo. Hajat Nabagasera okuttibwa kwe kwava oluvannyuma lw'amasannyalaze ge ogakyankalanya wiiki emu. Naye omuntu gwe bamusindikira okujja okukola amasannyalaze gano teyamanya nti yali ISO agent oba yali ISO agent yali azze okufuna information emukwatako atagimala gisindike mu SFC bawe enamba ye enamba y'oluvannyuma SFC akwane Nabagesera yamuviirako mu obutuwa omujjawo mu budde. Kati omwami ono njagala mubuulira bulungi nnyo. Omwami ono gwe ngenda obbalaga olwaleero mmala ku video eno ngenda mu postinga mutambuze ensi yo ne mutegeere. Omwami ono amanya ge ayitibwa Mukoyera Henry musajja Munyarwanda asibuka e Rwanda era nga asibuka mu kimu kye bayita Nyarugenge Kigali gye bamuzaala era gyakulidde okutuuka lwe bamuleta okukola emirimu gya ISO okuba nti asobola okuba nga sportinga abaana n'atandika obatuusaako obulabe. Omwami ono njala mwetegereze bulungi nnyo y'ono mu bifaananyi y'oyo mumulaba bulungi nnyo oyo omwami ye yali mu lukwe olwajjako amasannyalaze g'omugenzi Nabagesera n'ava Hajati oluvannyuma najja neyefuna nti mukozi waago already nga professional wa masannyalaze olwamala najja n'asaba enamba ya Nabagesera n'agiwa omusajja wa SFC kwe kwava okufa kwa Nabagesera. Nkyaba bifaananyi ndoza mulaba era wuuyo ng'akola mu umeme n'essaati alina za umeme mulaba wuuyo engoye alina za umeme era mukozi wa umeme naye nga ISO agent ngenda baviira ku ntono mulyoke mutegeere. Nze nkyaba wa information jagadde kusobola kuyisawo security alert eno leero kuba sitera nnyo kikola kuyisa security alert kuki wane essaawa zino. Omwami ono nga mulaba mu kifaananyi kino still era yooyo ono ali mu bugalubindi ow'amatama. Kati ono omusiraamu gwe mulaba ke kabinja ka ADF akaali eruweero gabayo abasatu bakwatako. Ono omwami ali mu kakofiira y'omu ku basajja ba ADF naye ono tebamukwata tebamulaga mu mawulire kubanga naye ISO agent. Ono ntegeezeddwako yeeteeka nnyo ku bantu b'enkyukakyuka ba people power naye ng'ate naye state agent mafia. Ono musiraamu naye akulagana akabinja ka ISO naye nga yeeteeka nnyo nti wankyukakyuka oyo owakakofiira y'omu ku bali abasiraamu be bakwata abasatu eruweero naye ng'ono omusiraamu naye wa ISO naye nga yeeteeka nnyo ku nkyukakyuka naye nga tesi wankyukakyuka naye nga alina oyo gayi gwe bayita oyo gayi gwembalaza oyo owa ISO era nga emirimu gyakola mugenda kutya kuba njagala gibasomera mangu nnyo mulyoke mutegeere. Kati mugenda tegeera kikibayita omwami ono ne mu lubiri mugenda kutya ne mu lubiri misinde gya birthday run yaliyo mu lubiri misinde gya birthday run yaliyo ekyamutwala kyali kiki era mumanyi lwaki abaana ba people baba bakwata mu lubiri. Njogala mujjukire bulungi nnyo akasajja ka old man out akaali kazze mu lubiri nga kambadde uniform ya NRM akaali kokka. Akasajja kaali kakozi ka ISO bakasindika ng'ono yennyini yakagiddeko nga supervisor ng'alinda omuntu yenna akakooneko
balyoke bayole buli kiramu kyonna ekyali mu lubiri. Ono yali beside waako oba yali side waako ng'alindidde omuntu yenna okkonda ku kasajja akakaali mu uniform ya NRM mu lubiri Emengo. Mumula bulungi nnyo. Oyo yali alina akasajja nga alina waayimiridde ng'alinda akasajja ako mu kakooneko just mu kakooneko balyoke bayole buli mwana yenna eyali mu lubiri babatwale ekaganga ewatagenda badda. Mumulabye omwami oyo Kabaka birthday yaliyo naye ng'omulimu gwe ye ku sportinga akolera mu bitundu bya Makerere Kikoni Kawempe Bwayise yonna gy'abeera mumutegedde bulungi nnyo. Naye ng'akasajja konna ke mwalaba mu kudduka wa Kabaka mu mazaalibwa ga Kabaka akaali kazze mu uniform ya NRM ono yali supervisor waako ng'alinda omuntu yenna akakoonako alyoke asindike sigino mu basirikale abaali omuna balyoke bayole babatwale nga nina bugisimufungize ndoza mutegedde bulungi lwaki akasajja ako kaaliyo nga kambadde uniform ya yero yokka kyekyali ekigendera kyako. Kati nno ngenze ku information emukwatako obulungi tugende mu maaso kubanga saagala barisa njagala mbawo information ndyoke ngende mu maaso. Alright, wait a minute. Alright, omwami ekifaananyi kye mbawadde ye Mukoyera Henry, estate agent. Ono omwami mu lubiri Emengo mulabe yali ku birthday run naye yali nga supervisor waka kasajja akali mu uniform ya NRM ng'ayimiridde ng'alinda muntu yenna okakwatako alyoke asindike abasirikale abali mu ngweze zimu nammwe babakwate babatwale babasibe mwenna. Omwami ono mukozi mu kitongole kya umeme naye nga musajja Munyarwanda n'empapula z'alina tezimukkiriza kubeera mu Uganda. Musajja Munyarwanda ono tageti ye asinga kutagetinga nnyo baana ba Nuupu era n'abakulembeze ba Nuupu. Buli amasanyalaze golo gakyankalanya manti waliwo agakyankalanyiza state ye galimu. Oli mukulembeze wa Nuupu, oli businessman bakumanyo yagala enkyukakyuka oyo omwami gye emirimu gy'akola ku kyankalanya amasanyalaze bw'okubira umeme ng'ekusindikira omwami ono ekennyini. Mbabuulidde engeri gye yafunamu ennamba y'omugenzi n'ava n'abagesera oba hajati n'abagesera eyafaga yatufa goba obutwa. Ono omwami ya sportinga n'abagesera era n'awayo ennamba ye w'omusajja owa SFC eyamukwana oluvannyuma n'amuwa obutwa. Omwami ono atagetinga nnyo abaana ba Nuupu, atagetinga nnyo abakulembeze okuggyako amasanyalaze gaabwe n'agasalako olw'ensonga nti ye umeme ye musetinga. Ono tali yekka, abantu ekika kino bangi nnyo basukka n'ebikumi 200 nga bawopalitingira mu Kampala nga bonna Banyarwanda. Bamanyi okwogera Oluganda bakamafurejinga bulungi buli kintu kyonna bakibeera bulungi nnyo. So ndaza mukitegedde bulungi nnyo. Bw'atyo bwe yafuna ennamba y'omugenzi n'asobola okuba nga amusipotinga mpaka lwe yamutuusa gy'alaga ekaganga. Omwami ono ye yasportinga omugenzi nga bwe magambye ate era omwami ono kigambibwa ne mu kwekalakaasa okubadde Makerere ye yabadde mabega w'okutta omuvubuka oyo gwe basse Makerere naye ng'era ekivuko no baliwo n'abasajja ba FDC okwagala okukwatisa abasajja n'abakazi abawagira enkyukakyuka aba National Unity Platform. Omukulu ono nzaalo ya Rwanda era nga musajja Munyarwanda era nga omulimu gwe gwasindikibwa kubega nakutta bannayuganda. Nkugamba era y'omu ku bakolagana akabinja ka ADF nga bwe mbalaza ekifaananyi kino y'omu ku bantu abakolagana ekibinja kya ADF. Kakana akasajja ko tebaakalaga mu bifaananyi bali baakwata naye nga weekali kakyagenda mu maaso okukola emirimu. Mukala bulungi nnyo akakasiraamu. Kati ono ye Mukoyera Henry kano ke kasiraamu ke bataakwata naye nga weekali era tebabaga nti bali bonna be bakwata basatu bali kitale tebaliyo bonna bali mu operation bali mu kutambula butambuzi. Alright, kati nchabawa information endo tugende mu maaso. Omukulu oyo gwembalaze Mukoyera Henry asibuka Nyarugenge Kigali Rwanda java era ne kadi zonna zayina zisoma ekyo lwakuba nti ali mu Uganda okukola emirimu gy'okubega n'okutta abaana mu Uganda. Ono tali yekka, abantu bangi nnyo bakola emirimu gyekimu. Ono operations azikolera mu bitundu eby'Emakerere Kikoni Kawempe n'ebitundu ebyetooloddewo kyovula nti Emakerere Kikoni Bwayise tekyaliyo new demonstrations olw'ensonga nti omwami ono bw'omulanta olowooza nti w'amasanyalaze kumbe y'omu ku bambega ababega okusaanyawo bannayuganda bonna. Alright, kati nga maze security alert ndowooza kati njala genda ku information entuufu eyandeese. Alright, kati information entuufu eyandeese etandika bwete. Okusookera ddala njala kwebaza nnyo bannayuganda mwenna abali mu diaspora. Mwebala okukola omulimu ogw'omwe mungu ogukoze era njala obeebaza. Naye njagala nnyo mutunule social media mutunuulire ebikolwa ebitandise okutambula mu Bwakabaka bwa Buganda nga bulijjo. Nabagamba nze amanya nze Lumbuye Fred ekeke miko ali nili yakanyuye solo digattako.
siritirira bwakabaka bwange ate siritya kwogera bigambo bino nga bombyogera gwe kirumye osobola ogera ne wetugira ku munyanya kubanga si kyali mu kirasi zitiisibwa siri omu ku baganda abenkwe abasirikidde ebizibu bya Buganda nga beefula tebategeera eno message njagala egende mu eneri bana Uganda buli eyayita musajja wa Kabaka ali mu diaspora nga adiringa ne Mayiga nga badde bagati bagala nkyukakyuka over state agent Museveni ayina abantu buli kika ky'abantu omuntu yenna ali mu diaspora nga ateekateeka entambula ya Katikiro eyatambula ya Mayiga state agent omuntu yenna ali mu nteekateeka etegeka ekikyakaate Boston ngate mukimanyi nti abalokola basinga obungi mu America bonna bambega mukitegere nti state agent omuntu yenna adiringa ne Nabagereka at the moment ngateeka ekiseekate our state agent omuntu yenna agenda okukyaza Mayiga Bungereza ne mu Europe state agent kabenga musajja wa Kabaka kubanga tumazo kizuula nti Mayiga ne mukama we Yoseti bahabulota basema cyangwa kaleke bagamba they will diffuse all the indigenous Baganda and those who still support Kabaka indirectly bagenda chikola kati gwe mukyala gwe ne mukazi gwe ali mu Bungereza simanyi Manchester simanyi Leeds simanyi Liverpool ng'oli mu Europe namwe bali Boston simanyi abagamba musimanyi ekisaakaate teri muntu agenda kukkirizibwa kuteeka mpisa za kisiru mu bannayuganda bali mu diaspora nga mwerabidde nti Ssaabasajja Kabaka yentabiro yaffe ali mu kulaajana asibiddwa emikono kyokka abasajja bali mu kukola bya kito bya kisiru buli muntu yenna atakkiriza nti Kabaka agenda ajjanjamiwe oyo state agent ate mukiddanga namu nabagamba nja bagamba ebintu bino mujja biwulira abatagala mujja biwulira bajja biwulira mu bujja biwulira kati ntandisa bwete nga bwe nabagamba nti omukulu ono ebintu byakola abikola bibala bulungi nnyo lubadde teruli busa nga bwe nabagambye nti mwalabye akatambi kali bwe yagambira nti okulembeza obuliwo kati businga obuli bwaliwo mwabirabye ne mbagamba nti omwami ono mukozi wa Museveni tuleba Katikiro banja bazze babeerako njagala bwa preamble ngere ku information kuba nyina nyingi Yoseri tibahabulwa ng'akolagana abazungu mu kusaanya obwakabaka bwa Buganda nazzikuno ng'Obuganda bulina oluganda olwogera obukadde almost 30 mu Uganda basazeewo n'oluganda olwaffe balugyewo lubadde terulibusa omukulu ono Wasanya Kalooli naye n'agamba nti naye awagira olulimi oluganda Oluswayiri okubanga lusomesebwa kyokka nga yerabidde nti yandibadde kennyini asooka okudifendinga olulimi oluganda kubanga olulimi oluzaalirwana olwogera abantu abangi bw'ati bw'ayogedde olwaleero bw'abadde mu Bulange Emengo njala muwuliriza bulungi omukulu ono ng'ayogera ali mu Buganda South Africa baina ennimiro za 11 entongole South Africa wano kale nadhani kujifunza Kiswahili ni sawa lakini tujifunze pamoja na lugha zetu za kienyeji ama asili kwa ulinzi ya utamandani wetu. Nafahamu kujifunza ni sawa, lakini tujifunze pamoja na lugha zetu za kienyeji au asili. Opigo Luswahili kirungi naye tugateke nnyini zaffe nansi kituyamba okuuma obuwangwa bwaffe mwabato amanyi Luswahili hebu niwasaidie sijja mulwako mu kifo ky'okudifendinga olulimi olwalina okusomesebwamu bannansi oba ennimi zikasangwa asazeewo okukola mukama we kye yamulagidde okukola nabagamba ono omusajja mu calculating ebintu mukama byakola teri amukwatira nsawo ekyo kiwedde kati mwenna bannayuganda njagala muwulirize ebintu bino okumanya bitegeke waliwo omukulu ono musajja wa NRM yakuba obulango kati obwa Mayiga ogenda mu diaspora muwulize bulungi nnyo United Kingdom omukyala namutebiriizi ngono Ssaamakunzi w'Obwakabaka bwa Buganda musaza lya Ssaabasajja Kabaka eya Bungereza ewa NRM ng'aliwamu n'omukungu wa Kabaka Enokukiyaga atwala ebbendo bendeeryo ategeeza abazaana abaami n'abakyala ba Kabaka wamu n'emikwano gya Buganda ababeera e Manchester, Liverpool, e Coventry, e Durham
bamuyita Charles James Senkubuge siasa omusajja wa NRM era nga akolera Soloti TV. Musajja mukulu myaka na ye yabya mu nsi olukwe. Bw'owulira ngo wa NRM akubira mbega wa Museveni akalango gyagenda kitegeeza nti ebiryo si birungi. Mukyala Namutebya ali Bungereza n'omukulu omulala gwe mpuliddeko mu kavidiyo ako. Mubere very careful nnyo. Bungereza yinzo balema moche mutamanye kiri ku ground mutamanye abantu babetegekedde kino kibabule abantu babetegekedde. Bw'owulira omusajja wa NRM akubira Mayiga genda e Bulaaya nga Ssaabasajja Kabaka ali mu ntabo yakwagala kufessa wazibu. Ekinde sokola program eno mixing kubanga enja sigenda kubira mbimuli no ngenda kuleka mbaleke njala bale tegeka mutunulire bulungi nnyo encha entambula n'enfana ya Ssaabasajja Kabaka na biche bigenda okukolebwa bigenda boy kifana ekitufu ekiri ku ground mugenda kira bulungi nnyo njagala mwetegereze ebintu nga bitambula bwe twogerera essaawa zino nfuna information okuva mu drone zange nga bana basajja baagala kuwaliriza empologoma ya Buganda eveeyo mbwe kula disclaimer nti ekigiruma bulwadde bwa bulijjo si butwa. Saalongo Mulengejja Mayiga Wasanya Kaloli eyakweka abalongo sebo ne bono nabira ku lwazi ne weeyire funoda muno nabira mu kitaba omusajja mwamu obutwa mumu forcinga ve yakole disclaimer mbwakyuso bulwadde obumuluma results twazifuna da era tuzisirikidde tulina n'omusiri wala mugambo Ssaabasajja Kabaka sima ebikibi tujja zisoma je yakagenda okujjanja emirundi ebiri mu America ne Germany results bazirina kati gone bono mvaye mu forcing kuba tukimanyi Ssaabasajja Kabaka embira gyali mu sinungi sometimes agira nasiboka mwe mwagala ave yakole disclaimer ku bulamu bwe aleme gamba nti bulwadde omuluma si butwa naye kino tukibagamba tukimanyi bulungi nnyo mu forcinga ne bwonovayo noyogera bigambo ki Ssaabasajja Kabaka yaweebwa butwa message abantu bagimanyi ate etambudde. Njalo okusooka okubaza omukyalo ono eyavuddeyo ne banne ababadde mu kwekalakaasa mu ggwanga eri Amerika gye yabadde. Maama sina bingi bye ngenda kugamba. Abasajja bo abamu ab'omuswala kuba temuli bangi mwe ba RDC ba Museveni mutuyambe mutuviire. Mayiga resign with immediate effect. Mayiga Emengo. Mayiga tuviire. It's high time you resign. If you don't resign, nature is going to resign you. I'm telling you. Olina abantu bawasente abatandise ebigambo byabwe buli watwogera ku Kabaka nga bawoza bayina abantu abamaga. That is the password you're giving people. Mwaba mwagala mumukoledde woki yenna atunulanga ekikere yenna atunula bubi mwe munyirira mulya mmere kinye byatadda. Mama Nabagereka nja kubagala. Mama Nabagereka tuwulira nti ojja mu kisaakaate Boston amazima ga Katonda maama tukwegayiridde bw'oba tosobola kulabirira mwami wo ng'atunula bw'ati tetukyakulinamu bwesige nti okyasobola okubuulirira abaana baffe tuli beeraliikirivu ku biki by'osobola okubuulirira abaana baffe bw'oba osobola okugenda n'odayininga n'abantu abo of recent a few months mukazi gwe wakati ng'abaana b'abantu battibwa ng'abaana b'Abaganda babasuula mu crocodiles ng'abaana b'Abaganda bafiira mu makomera awatali musango wakwata ekkubo n'ogenda ku mbaga ya muwala wa Jemu mu kwezi nga odayininga ne mukamu n'olima amasasiro nnyabo kiki ekigendererwa tubuulire maama eno baawafa eno bannayuganda bafa Abaganda bafa eryo you're dining with the devil kyekigenda mu maaso. Is there something we need to know? Tulinawo tetwetaaga okumanya olwo lwojjukira nti ojja kujja mu bisakate biki by'osomesa ebyo bw'oba tosobola kulabirira mwami gwe walayira toli mulabirira mu bulungi ne mu bubi naye ng'osobola okugenda ku mbaga z'abantu abatta Abannayuganda naddala Abaganda wakati ng'abaana battibwa tewaliwo olunaku lwe wavaayo n'ogambako nti banenkampisa statement ku lw'abaana abattibwa for no reason. Olwaleero lwojjukira ekisaakaate kitogasiriza luddawa ng'abaana b'abantu bavundira mu makomera ng'abaana b'abantu battibwa ng'abantu basejjala ng'abantu bababbako amataka ng'obutisa amatama nga galinga galimu entembo. Toli banyiivu mutusaasire tugenda kusiiwuuka empisa kubanga tukumye obutubulamu tetuganyuddwamu katugezaako the other way round. Maybe munaawulira message ne mu actinga ogasa n'ojja tugenda kukuba amagye amavundu gaza olinnyeyo wallahi nkulayirira gaza
Mayiga ne Nabagereka eno message yamwe. Eno message yamwe. Mayiga bw'oba okyalina ak'obuntu ng'osaasira bazzukulu bo n'abaana bo n'ekika kyo resigning oviira Abaganda kubanga w'otutuusiza we are capable of anything. To be honest with you, Mayiga, nze bwebansirako bomu nga nina kufa naawe. I'm ready to die with you. Mbizigwe. I will abuse you. Kubanga tekikyangasa. Yes. Tokyangasa. You are nobody. Tokyangasa. Otwesibyeko emyaka gye bakwata miwoyo yaggwako dda. Kiki kyotwagaza? Resign and leave. Look at that video. Resign. Kiki kyotwagaza byonna obikoze. Wakwekongolowooza ensi teri kumanya. Abaali bakumanya dda. Olwaleero oli mwereere. Tukulaba obwereere bwo bwonna. Emirimu gy'obwa RDC ogikoze n'ogituusa. Tokyalina kyokweka. Tokyalina kyokweka. Nga bw'otakyalina kyokweka, naffe tetukyakutiiririra. Tetukyakweyadde akatiibwa. Tetukyakalina. Akakogwe. Mayiga tetukyalina kitiibwa kyo. Never. 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 Twakuwa ekitiibwa wakityobola otuswaziza wano otwogereramu ng'okinagguka kubanga otuukiriza emirimu gya mukama wo kubanga ogobya abantu ku mataka kubanga ofudde Abaganda emomboze ng'ofaananira Abanyarwanda. Enough is enough. Buli kibaako entandikwa kibaako ekkomo. Buli kibaako entandikwa Mayiga kibaako ekkomo. Enkomerero yose ejja kuba nnungi. Teriyo nkomerero ya muntu akolera muntu mubi ebeera nnungi. Bw'oba oli RDC wa Museveni ng'era bw'oli ogenda kukomekkereza ne Museveni. N'abaana bo bataddeko ekikoli mu wallahi bajja kukomerera ne bazikirire naawe. You don't deserve to live. Mbwaggwe. Oli mpisi ya kika ky'atakkuta abbye amataka g'abantu gonna. Abantu abagobye ku mataka ogatunze batusirika tuba basiru. Olowooza Abaganda okusirika tuli basiru. Olowooza ffenna watulaganga bw'osiira ku basawo. We know what you do. We know what you do. N'eddagala ly'okola kimanye nti lifuluka. Kimanye nti lifuluka si ggwe osoose okuloga ate si ggwe ogenda okusenza. Gwe ne mukama wo Museveni tubamanyi nti mukolera ku malogo naye naye malogo gafuluka. I warn you. Wote yaloga. Yafuluka. Naamini I yaloga. warn you. Tuli banyiivu. Tuli bakambwe. Tuli bakawuufu. Tugezeeko. The best you can do for you and your family is to resign and leave. Nabagereka bw'oba awulira tosobola kujjanjaba balo n'atuuka kutunula bw'atyo bw'oba awulira tosobola kuvaayo n'okola statement ng'Abaganda battibwa ng'Abaganda basibwa ng'Abaganda bagobwa ku ttaka ng'Abaganda bafuulibwa engomboze naye ng'olina odasita egamba nti ojja mu Boston kola bisimanyi bisaakaate waakabirya. And I don't regret. Totawana tujja kukuba amajja amafundu wano we mututuusizza we mwayagala. That's what you get when you dine with the devil. Nga bw'adayininga ne Museveni ne famire ye nga batutta ng'osirise nga tolina ky'oyogera nyabo naffe kati tukulabanga devil until you do something. Wano we mututuusizza tetukyenenya temukyata kikyatugasa n'owulira olingolaba abaana b'abantu battibwa n'abayo n'awoza mukubanga alina Kabaka alina abamwagala musimwe mumwagala okutuuka okusinga mwaba mwagala mukozeewo ki mulya mmere kiraki nemmwe temutunulanga ye lwaki nemmwe temwewa obutwanga bwe mwamumuwa mwe mulya mmere ki ebagenda okutunulanga ye lya mmere ki gye mumuwa etemugenda kutunulangamu. Chimala. Bananga toli banyivu, toli bakambwe, toli baseufu, and we are ready to die with anyone. We are ready to serve our country. For God and my country. Oyo gobayita omuganda origino ayogera nganze sisalamu kigambo
kati bano bosa ku social media nga bali mu kunanagira kubanga babwadde obusente abo baganda kitundu era baliko ebibuuzo bingi nnyo. Maama webale mukyala Nalubwama omukyalo w'Effumbe webale kubanga wavuddeyo n'oyogera eddoboozi. Nina voice note muno saagala zizanya naye time egenda tuuka nja zita kubanga abantu bakawufu ate n'abatali baganda bakawufu nnyo n'okusinga abaganda. Saagala zita kubanga mwaziwulireko mujja kutya kubanga abantu bakawufu nnyo. Kansoke nzerekereze ngende ku information eyandese. Alright, ntandise bweti. Nazzi kuno twamanyanga nti abantu abasomye bibategeranga ne tugenzo kizula nti okusoma kuyamba kusoma na kutegera naye nga amagezi g'abantu basigala tebagalina. Lwadde tulubusa ne luleeta omwami ono muwulire bulungi nnyo mayinze byange mbyogera biriko information byade tulubusa ne luleeta omwami ono ku social media mwena mwamulabye njagala sooka mubalagako wano manye bw'aba ayogera nga akantu kano njagala kali ludda akantu kano where are you? Nankeji, where are you? Nankeji, where are you now? Kana kantu. Okay, uno one. Kanso kenka bazanyiri. Uyo. Yara kadde mukazanye mukawulira bulungi nnyo omwami oyo yayogedde mugenda kuwulira omanyi ene ensi tekungula tugishalako bukyalo. Oyo. Oyo ye mukulu Kafishi. Oyo mukulu Kafishi eyeyita Muhammad Nsereko atayambalanga ku kanzu wadde y'omuleera n'okujja okubuuza ku Ssaabasajja adde okwogerako kigambo ekikwatagana ku Buganda naye ng'akiikirira yakikira makati ga Kampala oba embuga enkulu eya Kampala Muhammad Nsereko. Nze gwe manyinga Nyereko Muhammad yavuddeyo ku mutimbagano gwe ng'akuba jjejjerebu alera embuka ng'ayogera ebigere bitakwatagana. Okusookera njera kutwala okusaasira kwange eri baganda baffe bonna abava mu kitundu ekya Kalamojja olw'enjega ebatuuseeko. Mujjukira abantu bano battiddwa bangi nnyo ebisolo byabwe ne bitwalibwa n'emmere yaabwe n'etuuka okuba nti ekumbibwako omuliro na buli kimu ne kitwalibwa. Nga otwogerera essaawa zino abasajja bano basse bangi ne balema okuggwaawo. Drone yange yantegeezezza nti okufa abantu ko bali mu kufa temulowooza nti bafa bufinjala nedda. Amazzi ge banywa n'emmere emu gye badde balya munnange baddeko nga yafuuyibwako obutwa. Kitegeeza nti badde bali mu kulya butwa ebbanga lyonna. Kino ekyo yakiyambyeko buyambi kuba kutula kubajjawo. Mu kusookera ddala njala kwebaza mukama waffe omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'omulanga gwe wakubye n'otwalira abantu bano emmere newankubadde temala. Era bwe ntongera kubiriza buli munnayuganda yenna gy'ali asobole okuba nga osonda akasente konna ke tusobola okuba ntugulamu emmere okutwalira abantu bano basobole okuba nga bafuna ekigulu amagala eddiba oba okulyako. Omukulu ono akiikirira Kampala Central naye ng'ate n'akalulu yabbakabbe Nyereko Muhammad yavuddeyo ku mutimbagano gw'obwenyi bw'ekitabo n'agamba nti talabangako bantu basiru mu nsi ya Uganda ng'abasajja Bakalamojja n'agamba nti ekisooka abantu bano mubayina ente abantu bano bayina ettaka bayina ne ssente ne lwaki bafenjala n'agamba fenjala kubanga basiru. Mukulu Nyereko Muhammad tukimanyi nti okolera government real estate agent tukukimanyi bulungi nnyo era gwe mu kintu ky'osinga okwagala mu nsi muno kusinga kwagala bitundu byakyama bisinga okusanyusa tuna kintu kira kideveloping abantu n'abaana abakazi abaana abobuwala bali mu Kampala Central abasabiriza ku nguudo baana b'Abakalamojja bali abaleeta bannabyabufuzi nga gwate bali mu state bwe bakola okubajjawo bale babaleeta okubako babundabunda ente zaabwe ezabbibwa state yazibba nga bakozesa UPDF information nagibalaga wano. Amataka gabe gatwaliddwa golo bamusimye state yebitwala battiddwa state yebitwala osuubira otyo omuntu ali mu kudduka abadde attibwa ng'ali mu kugibwako buli kimu kyalina nti agenda kulima emmere naguno omusano gwakabwe guti mukulu nga tonnayogera bigambo bino Nsereko video zino zigenda kuvaayo kwatibwa osibwe nga nabugisimufungiza. Mukulu bw'ogamba nti balina ente era wagenda buli muntu asobola otunda ente miliyoni emu n'ekinajja n'agula proti oba n'agula eka wano mu Buganda. Yes ente si nyama ate ne ssente si y'emmere wabula bano bannayuganda ng'abantu abalala abasasula omusolo bannayuganda abadde mu kubonaabona okumala emyaka gyonna gye babadde okuva Jenetu bamufuula minisita Kalamojja olw'okuba nti gwe toyagala kugamba kuba kamalo kyovudde n'ovaayo n'oyogera ebigere bitakwatagana. Mukulu tugamba nti bw'obanga ogoba musajja muno olekanga mwezi n'akozza obadde olabanga n'amawulire bagajja ku Kalamojja tebasobola boogerako essanga muvaayo n'oyogera ebigere bitakwatagana musome tebadisavingiddwa kuweera mu mmere. Mukulu njala kujikiza ogamba nti wasoma ina degree wasoma mateeka nebwe bantu abayita mu kadinise makerere this is to inform the public
This gentleman pretends and he stated himself that he's among the land people. He's not among the land people. A person of his caliber, he can't come out on social media and state such statements because it is inhuman statement. Because these people are Ugandans and they do pay taxes. Uganda previously, all the previous leaders, we have food reservatories in Jinja. Who sold off those food reservatories? It is Museveni, the government which you are serving right now. Mu Uganda sawa tetuina food reserves. Kubanga mukamo yazituna nazwa muganda osalimu sale. Mu Uganda sawa nabetugwibwa mu eche ntugwibwamu kati eche netugwibwamu embere mbi. Museveni tasobola kulisa ande bana Uganda okumalinda ku bili kubate wali mmere. Amaterekero g'emmere gonna bagatunda. Ne bagajjawo tetulina tereko lya mafuta tetulina tereko lya amazzi tetulina tereko lya mmere kati oddo otyo okukinambuka nga ne government gy'owereza kennyini nga state agent tesobola kubeera ng'enadde tereko ly'emmere limu wadde ttaani bbiri ez'emmere nga tebazirina tebalina de ttaani bbiri ez'emmere tebasobola kuyiriisa Uganda wadde wiiki wadde olunaku nga ne babafunyi balofiji bakubira UN bw'emmere ng'ojja ku social media ntandika okulembuka naye tulina ekizibana n'abasajja balooza nti baasoma ate kasajja gwe muwasiwuukira omutima muwasiwuukira face muwasiwuukira n'endowooza sigenda kulwako okujjako kugamba ekigambo kimu nti lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde ky'oyagala ogenda kifuna bulungi nnyo ate ojja kifuna naye nze kansubire nti ogenda sigala by'obufuzi era ng'osuubira nti Museveni agenda kubeerako ebbanga lyonna naye ekintu ky'oyagala oba ky'ojja ofuna ojja kifuna mu bujjuvu bwakyo nga bwe kiri bwe kisaanidde okubeera oyo njagadde kuyita obuyisi ekimakere nkibagambye kati ngenze ku kyabadde ekirala information gye nafunye eri bweti gano ge mazima waliwo message etambula ku social media ey'abantu okusigala ewaka okwekalakaasa yes message abaji packaging yabadde packed bulungi naye tuyina okwemulugunya omuntu yakoze ekintu kino teyakitadde mu burufu bwakyo era n'ekibiina kya National Unity Platform tekimanyi ku kintu kino nakubye ejjessimu eziwerako mu bakungu abasoba bawerako nga mbabuuza ku kintu kino baŋŋamba the fact is demonstration eyo tebagimanyiiko njagala bagamba ekintu kino tekimanyikiddwako ani yakitandise nani yakitaddewo tulina okwekengera nti state ekolera within muffe eyagala muteeko demonstration zino bakuba abaana amasasi babatte which nti ffe byaffe tujja biteeka mu ngeri labadaba style omuntu yenna yakoze ekintu kino ngera kibeera obulungi nnyo tuukirira omukulembeze watuukirira bekikwatako mu National Unity Platform obategeeza enteekateekayo bulungi nnyo kubanga kikindi naye sinakifunako information yakyo era bwe nakubidde abakulu baŋŋambye ekintu ekibalanga tetukimanyiiko naye bakozesa system eyakkunga naye ekigambo kino kungu nabagamba nti bagenda kihijackinga somewhere somehow era kitandise okuba nga kiri hijacked by the state so no mwegendeze mwenna bagenda ogenda mu kintu kino mwegendeze president takimanyiiko National Unity Platform tekimanyiiko era nzamula ku mitimbagano egisinga obungi abantu bakigjeeko kubanga kyandibanga ekintu kino si kiteeketeeke bulungi naye ng'eyakiteeseteese bw'obanga olina enteekateeka entuufu please contact bantu abalala bekikwatako mu National Unity Platform basobole otubulira ekintu kino tujja kipromotinga but as we speak right now sisobola kugamba muntu nti ekintu kino nkimanyiko sikimanyi n'abantu benabuuza abakulu tebakimanyi so mudde muteeketeeke ekintu kino bulungi nnyo mukitegeeza abantu bwe kiba nga kirungi era nga bakitegeddeko nga kijja kukola mukitegeeze bekikwatako ddani okusindika ekintu kye tutajja kumanya nange kyesimanyiiko n'abakulembeze batamanyiiko naye nga kitambudde ku social media okukola emirimu egyo gyonna okay ngenze mu maaso eno message njagala ntandike bwe nti yoseti baharuna tabasala mutano wakali nsi yaleeta muzezidde ensanga bisibe munnange weefudde kizibu mu kuba nti oyogera ebiga bitakwatagana wetwogerera essaawa zino wasasula amawulire ge Uganda okubaga promoting ekintu kyetuyita a middle income status eri bannayuganda naye ng'ate ekituufu teriiwo wetwogerera essaawa zino TV radio station zonna ziwandika ekigambo middle status income ekiraga nti bannayuganda batuuka mu ttundutundu ery'okuba nti bafuna bafuba basobola okuba nga basobola okweyisa n'okubeeza n'okusasula buli kimu kye bagala mu bulamu bwa bulijjo egyo tuyita middle income status naye ng'ekituufu kiri nti teriiwo kino kisigala nti bannayuganda bahavu era tebalina adde ensimbi naye gwolwokuba nti wasasula amawulire gasobole okuba nga atambuza ekintu kino ng'olwanyisa abantu abakuwola ensimbi okubalaga nti wooli naye nga toliiwo ensi ezatuuka mu kintu kino mwe muli Kenya Tanzania Uganda tesobola kutuuka olw'ensonga muli babbifu genga na buli kimu kibba n'essere z'amabogo muzibba kikyo mutabba buli kimu kibba naye gwe okozesa TV radio stations na buli kimu okupromotinga ekintu kino ng'ate kijja kusoboka bw'otwogerera essaawa zino bw'obaga nti oli mu middle income status kijja kitya nga abantu bamukala moja bwe mujoonyiza okumala emyaka 3 nga mubatta mubajjako buli kimu nga bali mu kufanjala nga tebasobola kufuna mmere eyo middle income status kijja kitya nti kati omwaka mulamba
n'ennaku ezigwamu amagye aga UPDF omuli poliisi omuli abakozi abakola Ministry of Health abasomesa n'abakola mu gavumenti ez'ebitundu babanja omusala gwa myezi 6 ku mwaka nga tebafuna nsimbi zaabwe era tuli mu middle income status. If I may ask, tuli mu middle income status. Amagye gabanja omwaka mulamba, poliisi banja emyezi 6, abakola mu byobulamu ba health workers babanja emyezi 6, abasomesa babanja almost mwaka mulamba, local government officials babanja almost myezi 6 tebana basasula sente. Eyo middle income status mukama wangi si middle income status kubanga sente teziriwo zonna mwaziba. Tugenze maaso. Era bwe njagala kutegeeza ekigambo kino bw'ogamba nti olemeddeko ganti tuli middle income status njagala kujjukiza nti ebitundu 9 ku buli 10 eby'abaana abavuka bali wakati w'emyaka 14 ku 35 bonna mu Uganda ba job seekers oba bali jobless. Gwe kye wakola ekyamaanyi kwe kuba nti wabafunira akatale ak'okubatunda ng'abaddu mu nsi z'Abawalabu era ngeno business era gwe kenyini gw'ogirimu ne mutabani wo Audrey Lwabogo, Natasha, Salimu Sale, mukazi wo n'abantu abalala bali mu parliament bana byabufuzi okuba nti bakola ekintu kino. Ongamba otya nti ebitundu 9 ku buli 10 ekyavubuka emyaka 14 ku 35 tebalina mirimu Uganda n'ogamba tuli mu middle income status nakyo tekisoboka kubanga ekisookera ddala omuntu oba alina omulimu akola kye tuyita asasula emisolo kati agisasula atya nga nekyagisasula tegiriiwo kubanga 90% abaana mu Uganda tebalina mirimu ate nga basinga obungi basomye kati abookana buli mu middle income status mukulu wumuze engalabi y'obulungi nnyo kubanga bino bitojja bisobola mwamanyira kulunda ate nakuwoza kuyola busa n'ebintu byetuyita economics tembisobola mubiviireko ddala ngenze maaso. Era bw'ogamba nti abantu mu Uganda middle income status abantu baava ne bagamba nti ebintu birinye ebbeeyi ne bakusaba ebintu bino bikke era bakwenkufu ng'omuliro Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abantu abalagamba nti kendeeza ku misolo gy'ebintu ebiyingira okuva ebweru w'oggwanga ebikosa mu muliro lwa bulijjo. Wavayo n'osindika bayaaye banno ne batandika okwogera ebigambo ebikikinavu eri abantu aboogera ku nsonga zino. Gwe mu kuvaayo okutereeza eggwanga wagamba nti abantu balye muwogo abatasobola kugula ngano oba batasobola kugula chapati oba batasobola kugula mugaati olw'ensonga nti gwe tebikwatako ebyomugaati olina muwogo era osobola omwerera bulungi nnyo. Era kyenvudde n'abiye buli muntu ali awo avaayo wa NRM agamba nti mukama wange ekonomi eri mu Uganda buli muntu seera ky'olina ofune ky'otayina nga mwe mwasoma muntu mulowooza nti buli omu atowooza nga ggwe. Sebo twagala kutegeeza ensi wabba akalulu yensonga lwaki n'abaali balina essuubi okuteeka ssente mu gavumenti baagano ziteekamu. IMF yagaana, World Bank yagaana, Arab Contractor Bank yagaana ne banka z'Abachina zaagaana okuwa ensimbi kuba zikimanyi nti essaawa yonna oli mu kiyitatu essaawa yonna osobola okuyitaawo ensi n'ekwefuna bakutwala na bugisi mufungizi tebalina gwe bagenda kubanja. Yensonga lwaki essaawa zino olina obuzibu. Yensonga lwaki ne Governor Bank of Uganda tanalondebwa olw'ensonga nti talina kyagenda kugavaninga kubanga ensimbi teziriiwo. Tugenze maaso. Mu kkoyi erimu kye tuyita gambling in economics oba kyemukozesanga kyemuyita gambling oba okugezaako. Museveni ogezaako okugambolinga ne bayayi bana bali mu State House okulaga ensi nti oli legit president yalondebwa sokka nga abantu balonda Kyagulanyi Ssentamu nga president waabwe. Yensonga lwaki kati omusajja ono atambula ensi yonna n'afuna platform okwera n'abantu abalina experience mu by'obufuzi n'okumanya ensi nga bw'alina ogitambuza era akikoledde ddala. Era essaawa yonna eyakwalo balina beesiridde tujja kuba tutambula bulungi nnyo n'ensonga tujja kuba tulina guidelines ennungi. Bwe twogerera essaawa zino olina abayayi abali mu State House n'abali mu America abakutambulizaako ensimbi nga bakubba buli muntu gwe baleeta mu Uganda okulaga ensi z'ebweru nti Uganda eri bulungi mu byenfuna so nga ate tuli bubi nnyo. Mu kino batandise okuleeta abafere abayimbi n'abazanyi ba firimu mu Uganda okulaga ensi nti Uganda erina eddembe naye ng'ate ekikwewuunyisa abantu bano baleeta ne bateekako ensimbi. Okusitula omuzanyi wa firimu oba yavaako ba muyimbi oba yavaako nga takyaliko ekitono nnyo tokubanga olina $5,000 ejja dola ku kakadde omuleeta okutinnya ekigere kyo mu Uganda kubanga bakimanyi nti Uganda yafa togge n'esaanawo kati omujja mu America oba omujja mu nsi mwali ajja mu Uganda kiba kimwetaagisa ensimbi okumujjayo nga bw'oleeta omuyimbi mu Uganda nabana bwe batrading nga ne bakola ekintu kino. Olina abasajja babafera bakola international level abasendasenda abantu bano babawa ssente wakati wa million ku $5,000 okujja okukola kye tuyita to legitimize your government nenga ate kikyamu kubanga okipendingako ssente nnyingi. Wakaleeta abantu abasukka mu 5 be tuyita ba film star oba ba artist n'abala ba artist okujja okulaga gavumenti yo nti ntuufu naye nga ate bakubba bubbi. Kati kankutegeeza okuleeta omusajja nga Kanye West mu Uganda ajjalaga ensi nti Uganda yatebenkevu jala kubuuza waleeta Kanye West mwamuspendingako $1 million okumuleeta mu Uganda naye Kanye West yaleka wadde etterekero mu bateeka obunzaali
oba factory yonna ekola ekikwanso mu Uganda oba okendeza ku bbeeyi y'emmere mu Uganda nenga muspendingako $1 million okuswaza nti bana bakufera bulungi nnyo. Kanye West we yaddayo mu America ayina ekintu kyonna kye posting ekikwatagana ne Uganda kamano okuterera Kanye West ayina ekintu kyonna kye yakola kye postinga ku mutimbagano go gyonna kebere Facebook kebere Twitter kebere Instagram kebere Snapchat kiyalaga nti avudde Uganda kino kyabasazazeyo kitegeeza nti bakubba bubbi bana bafera bali mu State House bwaleetawo. Kanye West mwamuteka $1 million emo naye ku tweet ku platforms zonna tia posting ayo kigambo wadde neki kikwatagana ne Uganda. Era ndoza wava ne bisira ne bawukana ne mukazi kubanga yalaba ngo mukazi tajja kwatagana bafere bali mu Uganda mukazi naye awukana naye nyenze kwa Akon omusajja mu Senegal. Akon ngomu Senegal yafuka international con man to the extent yalimba n'ensi nti agenda kola Akon City mu Senegal na fera abasajja bali ku international level nti agenda kola Akon City nakati takola ngayo wadde akazimbe akempaje ebbiri mu ggwanga lya Senegal najje Kampala the same mwamuteka $1 million aje mu Uganda kama fredging nakati talina kintu kyonna kye yakoze mu Akon City okuzimba oyo mwala ogutwala kazambi mu Akon City bwabanga yamulimo okuzimba Senegal ajajizimbe Uganda mukoze sobongo bwamengo budde bukyali bino tebikutaasa. Tugenze ku Howard Guarese. Howard ono muzanyi wa film mu America. Naye ena Uganda zabu nga sigwa amusima kati ngeri gyoleta omusajja film star nga ne mu America tebamwogera ku bantu abalina ssente n'omuleeta naga nti agenda ku investinga mu Uganda agenda ku investinga mu ki agenda ku investinga mu ki bile bwaga msima agenda ku investinga tena kyagenda ku investinga kuba mu mutadde mu almost $5 ajja kule ajaberewo just tasobola ku investinga mu Uganda eri ku international level whereby nti bateka mu gogo ekintu kyonna ne kijje ne kivayo bulungi nnyo already ekintu kyonna kiri mwaka mu Uganda kiriko dictator kiriko murder kill and kidnap teri muntu ategera sobola kujja ku investinga mu Uganda nowhere olumwa spendinze ko sente. Tugenze ku DJ Mimo yazanya Blood Diamond era ne musajja wa West Africa nenga ali mu America mwamule mu spending ko almost $8 development kijereka mu Uganda bacha kufera ate bacha nabana baji bachejja kujja bajja kufera nenge ekikutawanya commentary to the extent wabakalu ensine yakutegeera tokyasula kulinyadde mu America wadde mu Europe kubanga bakimanyi wabakalu kati mwenna abantu abali abakyafuga ekibozibozi. This is a legit government. It's not. That's why they are spending more money okuba nti balimazinga government yabwe nenga tebana kibagenda kuzza nono yazi owad tanga kyagenda kwongera ko wadde n'ekimu kubanga alinda unakulwa nava wana agende adde waabwe gyazaalibwa soko mbulire storm omanyi otudde kuno kuoli olana ekikopo kyo ekyamata njala kubuuza basitaba maika bava mu America wabasambi wa mpira wabachi abali ba investinze mu Africa ne bateekayo ngo njeko bano ba Samuel Eto'o ntupoziyo kayeka ndoza ne George Weah na abasigadde bonna nga babawadde obutuuze bw'ensozi tebavaayo kuba bakima kye bayita Africa. Corruption is too much. Kati Museveni genda ku Google kwate simu yo kennyini otayipingemu ekintu kye bayita Uganda olaba ebintu bigenda okuvaayo wabba akalulu kye kisooka 2 oli dictator 3 kidnap 4 assassination 5 economic crisis 6 you are not the legitimate president 7 you were under refugee bye bivaayo kati byavaayo gwatoba n'ensi yenyini Uganda tekumanyi wano wasooka kweyita amanya n'ogakyusa ne tukalakata mpaka rasti lwakyusa amazi n'oyita litwabasibwa n'okyusa education background yeterabika obuvuno obwo nabwo teri akumanya we kenyini teweemanyi. In fact Nigeria tayinza okuba nga takumanyi nga nekyali nekyumbuli takimanyi kati omuntu gwe tulinga bajja kufera nawe yabagenda gifera nze nkubuulira kati sigwali ku paniki otambula makubo tokyasobola kutuuka gyolaka wenna okankala olinga balugwayi ayuga akwata ku mutuba kubanga oli mu kutya ekisooka bw'oba tokyayina bannansi tolina kyosobola kukola ne bw'onoowamba abaana bannayuganda tobamalawo. Amini yakikola Obote yakikola Lutwa yakikola naye bamalirizira bavuddewo. Uganda ng'ensi tesobola kuggwaawo gw'ogenda okugonda famire yo ate mudduke nga nabigisi mufungize so nno kati mbabuulira gwe ddeyo weefumbe nti gwe mukulembeze w'eggwanga naye ensi yo nemanyi ani mukulembeze w'eggwanga ekyo nkikubuulira.
wano wavayo kanyini wekuba gola ate kati gine emyaka gyolimu gine ekinana mu mwana n'oyogera amazima wavayo kati mana penalty namusinkana ntunga tama ebintu bya mwanyi kati kitegeeze gwe kenyini gwe mana penalty kuba weemanye kati mana penalty ne mwanyi wayo agala zitwala njala kubuuza ebintu bino byonna byokunganya kikyogenda ogenda nakyo ku lunaku lwe bagenda okuzza e Rwanda kikyogenda ogenda nakyo mana penalty ng'odde Rwanda if I may ask ugenda kuddayo nakyo tolina kuba nawe kenyini teweemanyi you don't know yourself era asasira mwena abantu abadeninga you don't know him even himself he doesn't know himself kati ngatogamba atoma Museveni nobody knows Museveni kuba yete yemanyi yekenyini teyemanyi ngenze masa onvuddewo kati nkubudde bano bonde bagenda okulira abazanyi ba Philip kibe bajja kuleta n'amazike genyini nago nawoga wa sent naye nga ate kigalesiza tokimanye alright kati ngenze ku information endala Yoseri tibahaburo tabasula kutanu wakarekeze siyaleta ne mutabani wo Odrek Rwabogo the night dance omuseza atunde biwowolo nabagamba temanyi manyi ga social media mujja gategeera mana penalty they will know that social media esobola okujjako omuntu buuza kyali osirira ko bakyasobola okukwata essimu yo buuza Raja Pasco bakyasobola okukwata essimu yo ate lindako tujja kuba tuliawo nga serere bali jazire gatuwa Raja Pasco abanja sereze zibalete entebe nga tukyamayi weziri kubana toli mubbi tutudde kati wategedde yavudde mbuyinza oyala kudduka ne sereze nga bwadduka ne sereze mugenzi Gaddafi Raja Pasco takyasobola kukwata simu esimu Raja Pasco yagenda okukola allo this is mana penalty Museveni you still have my money which I sent there please I need this money because I'm a bad off here where I am right now KADIMA penalty anakoko aniyo akubisimu ombuze nsimbi mpozi gwa ngachiwedde kubanga jazagala ngabo watwala ezagadafi nezono Raja Pasco boto bwazikoli neta mayi nawe sawa yonna genda kuonyira kati ngeze maso Museveni ne mutabani wa Odrek Rwabogo mulino obuzibu atenga nabagamba that it's true brains a monkey era cow mentality batawanya muzze mutta abantu mu Uganda nga muina black market of body organs wow on international level nga muzikole underground we twogera Odrek Rwabogo conspiracy ku video eno kwoli Rwabogo kwoli ne kitabu mana penalty ko bali ku njala mu bulde bulungi nnyo bana Uganda mwenna njala bategeeza Museveni mana penalty ne mutabani we Odrek Rwabogo mu business yawe eno ebadde tunda ebiwowolo ebibumba emitima n'ensigo muna business yazzemo mukosi nga wetwogerera abapakistani n'abayindi abadde mu business eno munange babinyise mu nsuwa badduse tebakyasobola business kubanga babataddeko buli wamu envumbo etabakkiriza kutunda bibumba biwowolo nsigo na wajiba balina bitunda kuba banoonya bangi wetwogerera omukulu ono omusezi Odrek Rwabogo si mutono mulwadde yena musiufu alinga ng'ekyango kye banyise mu ttaka ennaku zino byasiba bikutuka mu bizinensi nti ebibumba n'ebiwowoolo bibireesa obuzibu n'ensibi zibe ku byampi nga n'abadde babitunda munnange balemeredde ngera wetwogerera abaami bano wetwogerera ebiwowoolo bibasembeyo okubanga bayinvestinga babiye mu bitundu by'ennammanve ebira babiye mu bitundu by'eruwero Rensonga nebira babiye mu bitundu by'ejjinja rensonga ati byabalemedde nga tabende bagenda bitunda kadwa so omuntu n'omujjamu ensigo n'ekulemedde okutunda ate fine n'ogisuula entegera mwenda bange ebera ya munguba nnyo awo njagenda osigenda kulwawo so no banabami Museveni ne mutabani we munange batuuse ku business ya body organ era yabalemeredde Rwabogo n'asalawo okulagirira abantu babadde bakoza business eno badestroying body organ zino olw'ensonga nti business yawedde era yalagidde abasirikale be okusuula ebibumba n'ensigo mu bitundu by'eruzira n'ekiteezi n'ebitundu by'emmenyawo olw'ensonga nti badde baddenengana mu business balemeddwa okuba nti batwala ebintu byadde bavisitinga mu bantu kati business yagudde bwetyo tugenze maaso manze nasalawo ngenda baabya tugenze maaso Museveni manyi kuno kwoli era okumanya nti ekuba munaku techa Museveni byasiba bikutuka nga n'amayembe agamu gatandise omuddukako wetwogerera munange navayo ne kuba business yaabwe ne mutowe sali musaleje bakola yo printing ensimbi wetwogerera Odrek Rwabogo ne Museveni bayina enteekateeka empya egenda okuba ssente era ngero kati Odrek Rwabogo yagitaddemu omutwe era nga bamazedde okukola enteekateeka mission ey'okuprintinga ssente empya naye nga ssente zino era ziri ku side ziri ez'ebicupuli nga bagenda zikolera namunkekeera ku lunaku olwokuna Yosere tebahabulwa ne mutabani wa Odrek Rwabogo bayingiza chemicals ezikuba ensimbi nga zino zatukira ku kisaawe Entebbe nga zajjira ku Qatar Airways zatuka ku ssaawa 8 ez'emisana ne ziyingizibwa mu ggwanga ne zoolekera mu store zaabwe
eziri mu saidi z'ebuziga nga zirindiridde okutwalibwa zitulinde okutwalibwa ennamunkekeera okuba nti zigenda mu factories ezibadde zikola ensimbi nga kati bagenda okukola olw'okuba nakube emitwalo 4 nekube emitwalo 5 egy'ebizike kati bagenda kufulumya siringisi omutwalo gumu noti zibagenda okufulumya era nga balindidde consignment ey'empapula ezigenda okubwako ensimbi zino olw'ensonga ne mu Uganda tetulina factory esobola kuba empapula nazo empapula tozijja bweru ngera we twogerera essaawa zino buli muntu yenna bwegendereze nnyo not ey'emitwalo 2 enfu gyeri ey'emitwalo 5 ey'ezzike gyeri kati bagenda kufulumya ya mutwalo mbagambye ku Lwokuna ku ssaawa zaali 8 chemicals ezajjira mu Kata Airways zaatuka ku kisaawe Entebbe era ne zitukulwako ne zitwalibwa mu sitowa zaabwe ebuziga ezirinidde okutwalibwa nnamunkekeera nga balinde empapula zigenda okufulumya ssente zino nga lina bugisi mufungize sono mwegendereze nnyo mubagala ku boosting economy naye nga economy gye baboostinga IMF ne World Bank essente zino tebazimanyi kubanga serial number zijja kuba zifaanagana olw'ensonga tebalina katiba gasobola kukola ssente ziri ku oligino okujjako bakolera ekipuli bagenda kukola noti ya mutwalo nkiddamu bagenda kukola noti ya mutwalo ebiri nagikuba n'enkuba n'etaano kati noti egenda ofuluma egenda kubanga efuluma either mu wiiki ejja ng'empapula zimaze otuuka nkiddamu kankadde mu luzungu mukategere bulungi Yoseriti Habulwa Rutabayisirwa the so-called Museveni and his son-in-law Odrek Rwabogo. They have finalized a mission of printing currencies of 10,000 notes in Uganda through their mission of boosting the economy, which economy has failed. As we speak right now, the Bank of Uganda has no the governor. That's why Museveni and his family, they're trying to print their own currencies. As we speak right now, or previously, they had a mission of printing 50K notes and 2,000K notes. And I came out here and exposed that mission. And as we speak right now, all those notes are out of stock. But right now, they have finalized the mission of printing again 10,000 notes. And all chemicals, they were received on Thursday through Qatar Airways at 2 p.m. Ugandan time. And all those chemicals were stored at Buziga. And they're waiting for the original papers to be accompanied with to take them to Namunkekera where they're having their printing machine. So public, get to know that if you see or if you get to witness any new note of 10,000 Ugandan shillings, get to know, oh, these are fake money because the economy is crashing. They have no money. That's why we don't have the governor as we speak right now, because they are fidgeting with the economy. Ngenze mass. Wanonjagala mutagingire omukulu gwe bayita Hamu Kigundu. Kansubira nti oli bulungi kabulaza. Hamu kamali n'okunywa amazzi. Nkulabule nkuleke bakutte. Naye nze nja kuba siina buzibu. Kankutegeeza. Miss Kigundu eyita Hamu entrepreneur. Muganda wange bakujjako ekitino bakuwa kijiiko ogenda kutika lo ya mukyanga oba sina kindi bakuwa ejirita ogenda otema omuvule. Wiiki nga 2 mabega abatamanya ngamba bakulumba mu Makago goyita nti Makago ne basasira ebyasi walimu naye abajasa balone bakutaasa ne badduka ne baddayo. Nakugamba nti group eno yali evudde mu State House nga ya mutabani wa Museveni go bayita Akarugire nga muyina obutakwatagana mu bintu by'ensimbi. Ngabe nakugamba nti ejjanzi teribuuka nanzige nkiddamu olwaliro Hamu. Oyina obudde butono nnyo ku nsi kuno. Nkiddamu Hamu oyina obudde butono nnyo ku nsi kuno. Ngabe nakugamba nti bana abanyolana bo batulane bateesa nga bamaze okukozesa ggwe Munnayuganda naddala Omuganda. Kati Hamu Kigundu wuliriza nnyo. Nze bw'onoba ofunye ebizibu sigenda kubeera njala kutegeeza ekisookera ddala. Mu meeting eyatudde ey'abooluganda bakona b'emikwano nga bali mu State House Entebbe. Bakkiriziganyizza lunywe nti Hamu bakuwa ensimbi obakolera business naye ate bw'ova mu kukwata ensimbi n'okwatagana ne group endala n'obafera. Kati group gye wafera eyali ekulumbye okujja mu budde batudde bo ng'Abanyarwanda batuuse ne bakkiriziganya bajje obwenkayana yaabwe bakole ekintu kyekimu okuggyawo gwe abatawaanya nga Hamu. Era okusolovinga obuzibu buno bwonna Hamu oyina kufa. Era ng'enfaayo sijja gyogera wano naye nga nkimanyi essaawa yonna Hamu oyinza okuba ng'ogibwawo olw'ensonga nti bano bakituuse kukkiriziganya batuuse kuzikkiriziganya Hamu oveewo era essaawa yonna bayinza okuggyawo. Either ebintu biri bisatu naye nga kye bakkiriziganyizaako okuggyawo na accident basobola okukyusamu ne bakuwa akatwa basobola okuggyawo ne bakubisa amasasi oba okukola ekintu kyonna
kyebasobola okukola naye nga kyobotegera ham your days are numbered bana abantu obadde obakolera era ng'okusinga obadde okolera mu hozi Kanyerugaba naye wafunamu engeri gy'okolamu n'omusajja gwe bayita Karugire era ng'akubanja ensimbi empya n'enkadde eziri mu bukadde bwa $, bwakkiriziganya okukola nabo era bakuzuddemu bituli nti obadde obabba ensimbi nnyingi ate ng'ofuse double dealer ng'obazanya engeri gy'otambuzamu bizinensi zaabwe nga otongerera essaawa zino nga bwe wakola olukwe lunene nnyo mu kukwatibwako Honorable Segirinyo omutwala mu kkomera naawe kyebagenda okukola ekintu kino nga otongerera essaawa zino binti byatudde mu 7 ne banne n'abaana n'abazzukulu bakkiriziganyizza ntulwokuba nti omwami ono amaze otukolera ate nga yatushanze aveewo tweddiza ebintu byaffe tusobole okuba nti tukola buli kimu kye twagala okukola kati buli abumanyi haamu kiggulwa mugambe ejjanzi teribuuka na nzige oli musajja muganda omuganda weerabidde nti bakukozesa n'essaawa ne bagenda kukuttira olaba tabannaabwe boogera olulimi lwe lumu naye ate ggwe wetugambira nti akajja obunaku keemanya newankubadde musula mayumba ag'abasajja abo naye ekiseera kigenda tutuuka nga baagala kujjawo ggwe ngera bwe kigenda otutuuka haamu sigenda kuddamu kwogera ku linnya ly'omulundi gwonna omulala okujjako olunaku Katonda lwaligamba nti basazeewo okujjawo ndidda n'enjogera ku linnya lyo n'olwali lwenkomye okwogera ku linnya ly'okusemba okutegeeza nti enteekateeka yawedde era bakkiriziganyiza bulungi nnyo pati ezi zonna gwe oveewo bo basigaze ebintu byabwe nakuno kujjukiza Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga gamulengejja ogezaako nnyo okutyobola n'okusaanya Obuganda ngera bwe kipulaninga naye jjukira naawe ejjanzi teribuuka na nzige omusajja mukulu Sir Apollo Kaggwa bwe yakola okuggyawo n'okusaanyawo Obwakabaka obwaliwoko jjukira yalina abaana n'abazzukulu naye nga twogerera abaana be n'abazzukulu omu gaakomba oba gaakaba gaakomba njagala before nga tonnakola nteekateeka zisaanyawo Ssaabasajja Kabaka na Buganda osooke weebuuze nti eyaliko Katikiro Buganda Apollo Kaggwa abaana be bali ludda wa ebyobugagga byaleka ku nsi nga bifogana nga ttoggo biri ludda wa obuuze abazzukulu be njagala kuwaako abamu ku bo onoonye enfaana gye bafaanamu n'ebintu bali mu kukola essaawa zino kwe kuli Waswa kwe kuli omu gwe bayita Waswa Kalibbala munoonyereze wali essaawa zino oyo mutabani w'omukulu Waswa Kalibbala naye alomba mulombi essaawa zino kuliko muzzukulu wa Apollo Kaggwa gwe bayita Apollo kuliko muzzukulu gwe bayita Apollo Kaggwa Kijjala ono ye muzzukulu we omukulu essaawa zino baga nti yagwa eddalo towakana olw'ensonga nti ebibi bibalondoola naawe kennyini kino ekyatuuka kwono Waswa Kalibbala ne Apollo Kaggwa Kijjala naawe kigenda kutuukako olw'ensonga nti ebikola by'olimu okukola essaawa zino jjajjaabwe yabikola ku Buganda bijja kulondoola omusaayigo mpaka nga bikutuusiza w'olina okutuuka awo nvuddewo kati eno message njagala egende mwenna eri abazadde mwenna abazadde abali mu Uganda jala bategeeza nti nga bwe mbaga nti ensobo ekyusa amaaso nga n'envuba okyusa Yoseri tehabula otabasere mutano wa Kalikizi mu nteekateeka y'okkendeeza omuwendo gw'abantu mu Uganda ng'ayita mu kugema bw'atyo twajja ne tukuba emboozi y'okugema abaana mu masomero era ne bakisala nti abazadde bagenda kweteekateeka okukkiriza abaana baabwe okugemebwa nabagamba nti ekyokutambula nga bagaba makerenda ku kyalo bakyakikola bulungi nnyo naye gwakkiriza amakerenda gano omwana wafuna ekizibu tobako gw'okubirandula kubanga eyabadde ngalabi yakkiriza okukola by'okola nga wetwogerera essaawa zino waliwo amasomero gonna gayita abazadde okujjuza foomu nga basaba n'ennamba zammwe okubanga mujjuza foomu zino okusinziira ku ddooni yange yantegeezezza nti ekyo tuyita direct consent oba okukola okukkiriza okw'omunkukutu nti okkiriza nti omwana bamugeme foomu ojja giwandikako ng'oba ojja gisayiningako ng'eriko bintu birala naye nga indirectly kye tuyita direct consent nga wakkiriza omwana wo agemebwe kati mwenna abazadde basindikira foomu ezo ku masomero ag'enjawulo bagamba jangu ku ssomero olina foomu ez'okuzijjuza leeta obufaananyi oleeta n'endagamuntu yo sime bajjuza oba bajjuza kaadi z'abaana mama tebajjuza kaadi z'abaana ekyo tukiyita direct consent bajja kukwata details zonna ziri ze wasayininzeeko bazitransferring bazisse ku consent ekkiriza nti wakkiriza omwana wagemebwe bamukuba empiso ekinamuviiramu gw'ojja okitegeera nga tonnawandiika kujjuza foomu zino ze bakuyitira ku ssomero sooka obuuza abantu abagemebwa bali ludda wa sooka obuuza abantu abagemebwa bayitibwa bayisibwa batya kati essaawa zino era sooka obuuze Uganda erina etterekero mwesobola okutereka empiso zonna ze baaziwa ng'ate tujjukira nti empiso zonna ze baatuwa
zonna zaali nfu kubanga zirasooka okukolezebwako mu nsi yonna abantu bazigoba ze ziri e Uganda. Olaba tetulina terekero bateeka mirambo giwera 10 ne gibeerawo nga ginnyogoga. Ate lino eddagala etaaga obunnyogovu balitereka ludda wa okujja kukuba eddagala effu mufe mu budde nga bukyali. Mujjukire bakuba eddagala lino ofuna obukukufa mu musaayi kye tuyita blood clot, ofuna sukaali, ofuna pressure, oba ofuna okusirika busirisi n'osirika n'ofa kikutuko. Kino kigenda kwenywera abaana abato bagenda okutandika okudeveloping ebirwadde mutategeera nga mulowooza nti mutegeera bulungi nnyo naye nga ate mwekubya yaka. Kati nkubiriza omuzadde era nga tonnajjuza fomula gye bakuyitidde kujjuza ku ssomero weegendereze nnyo olw'ensonga ojja kujjuza olupapula nga ggula terulina kizibu naye ng'eba giyita indirect consent ng'osazeewo naye nga tomanyi nti osazeewo omwana bamugeme naye ng'ekinaava mu kumugema. Nze sijja kubeerayo naye nga kekawulyo ke babakoze babayita ku masomero okujjuza foomu naye nga foomu ze mujjuza ekirufu kiri nti mujjuza bintu bye mutamanye. Buno bubaka obusembayo mu vidiyo ya leero era nga message njagala egende mwenna eri abasajja n'abakazi Abaganda era nga nkubira omulango gutakungula eri Buganda Caucus. Kano ke kakiiko akameba parliament abasajja n'abakazi abava mu kitundu kya Buganda. Kana akakiiko kateesa ku nsonga za Buganda. Bukyanga omutanda afuna obuzibu n'okulwala okuwebwa obutwa. Teri musajja Muganda nga memba parliament okujjako omusajja Lutamaguzi Semakula yekka eyavaayo n'ayogera ku bulwadde bwa Ssaabasajja. Abasigadde bonna bagawumbidde nkiddamu. Buganda Caucus bukyanga Ssaabasajja aweebwa butwa okuva mu 2019 okutuuka olwaleero. Lutamaguzi Semakula yekka ye musajja yakivuddeyo okwogera ku nsonga ezikwatagana okubula bwa Ssaabasajja Kabaka. Abasigadde bonna bagawumbidde kubanga ennamba esinga obungi efuna akasimu ekuva ewa Ssaalongo Mulengejja n'ewa Yoseti Bahabulwa obutogera ku nsonga za Kabaka. Muganda nga Lutamaguzi Semakula nkugoberedde ebbanga eddene ng'okyali ku Mambo Bado naye era bw'ayogeranga ebigambo byo ku Mambo Bado nakati bw'okyabyogera ne muganda w'omugenzi Ffeffe Kasserugo muliko record abasajja babiri mwenna abava ku Mambo Bado okuli omugenzi Ffeffe Kasserugo ne Lutamaguzi Semakula ebigambo bye mwayogera nga mukyali ku Mambo Bado bye mukyayogera olwaleero kuno kubajjukiza katono okumanya Yoseri musajja muzibu nnyo n'akabinja kakali Emengo. Mujjukira bulungi nnyo nti CBS FM ng'etandika yayida abasajja n'abakazi emwaŋŋuli. Muno mwe mwali omusajja gwe bayitanga Mukiibi Sserunjogi abamujjukira bulungi. Mukiibi Sserunjogi ye musajja yagaana okulya ssente za Museveni n'asigala ng'asomesa kye tuyita dictatorship n'asigala ng'asomesa ekigambo kye bayita occupation ku nsonga z'okuwamba n'okutta ba indigenous people mu nsi ezisinga obungi n'abatwalako ettaka n'okuwamba ebintu byabwe. Mukiibi Sserunjogi yayogereranga ddala ebigambo nga tabirumamu olwo nga bakyakola n'omukyala gwe bayita Betty Nambooze naye bwe yafuuka MP Mukiibi Sserunjogi yasigala ayogera ebigambo bino. Baamwekubako ebiseera bisinga musajja wa Kabaka n'agaana era ne baggala liri yasigala ng'akyali nvoko n'agezaako n'okwesimba olwe bamubba akalwa emirundi egisinga. Mukiibi Sserunjogi ono kitegeezebwa nti musajja wa Kabaka ono okufa ne bagamba yafa kansa. Mukiibi Sserunjogi yawe bakatwa era ng'abaakamuseetinga y'omu ku bakozi abali mu CBS omwo abakozi ba ISO. Mukiibi Sserunjogi teyafa kansa nga bagamba. Mukiibi Sserunjogi yali so critical nga bwendi wane essaawa zino nga Lutamaguzi bwali musajja tewamu obutwa. Mukiibi Sserunjogi n'afa. Mukyamujjukira bulungi Mukiibi Sserunjogi. Mukiibi Sserunjogi mukyamujjukira bulungi nnyo. Mwenna yakolanga ne Nambooze baamuwa obutwa n'afa ne bagamba yafa kansa naye nga Mukiibi Sserunjogi yawe bakatola okuba nti yagaana okuva mu Bwakabaka bwe. Yasomesanga kye bayita occupation n'asomesa kye bayita abantu yakolanga program ng'alifalinga ku nsi zonna ezifiirwa obutuuze bwazo ezifiirwa ettaka lyazo abantu abattibwa n'okuwambibwa ensi ng'era agamba Museveni amugamba direct yekikolwa kyo kyolina okukola mu Buganda. Kyekyo y'ensonga lwaki Mukiibi Sserunjogi baamugjawo. Kati mu Buganda Caucus ba MP bonna tekuli wadde n'omuntu n'omu yali avudde okwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka baasirika. Tugenze ku Buganda politicians mwenna bannabyabufuzi bali mu Buganda tekuli n'omu yali agende ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka kyokka bambala amakazi ne bagenda Emengo nti waali we tuligwa waaligwa abo nabo we bali. Tugenze ku Baganda mwenna
abaganda mwenna abali mu Buganda naddala mu abayita baslebu abayimba ennyimba eziwaana omutanda essaawa zino nga temusobola kwogera kye mwawaananga mwakivaako gwe mwawaananga luli bwafaanana kati oba kyemulaba kirala nnyo tugambe nti nammwe Obuganda mwali mubanyira bwavaawo tugenze ku lukiiko lwa Buganda tugambe nti olukiiko lwa Buganda lwonna Mayiga yaluwamba to the extent kuli mu nsi asobola kuyimirira nayogira mu kiruka naga Mayiga direct nti sebo twagala kumanya obulamu bwa Ssaabasajja buyimiridde butya nga luno mwasembayo kutuuza olukiiko luno Ssaabasajja Kabaka teyalabikako teri muntu musajja mbavu na mukazi asobola kuyimirira n'agamba nti twagala kumanya Ssaabasajja Kabaka ali ludda mu lukiiko lwa Buganda namwe mwalulyamu olukwe tugenze ku bakulu b'ebika mwenna bokyanga Ssaabasajja Kabaka afuna obuzibu mu 2019 okuweba obutwa siwulirangayo mukulu wa kika yenna yali avuddeyo kwesimba butoogo nti yali avuddeyo kwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka namwe mwamuvaamu tugenze ku bakulu b'amagombolola mwenna Mayiga yabatutte n'abatuuza n'abawa pikipiki musirike nzijukira nti abakulu b'amagombolola mutambulirwako obubaka obungi obwa Ssaabasajja Kabaka naye namwe mwasirika kubanga mwambala amagandula ne mugenda munyumira ku mikolo omusajja n'abasomesa ebintu by'abasomesa nga tebikwatagana bwa Kabaka ne musirika tugenze ku bataka bu mwaddawa mwenna mugabumbidde nga Ssaabasajja Kabaka bamusaanyaawo tugenze kuba amasaza abamasaza basaza buli nsonga nammwe mwazikira ddala Ssaabasajja Kabaka mwamuvaamu abatongole bwa Kabaka b'oku byalo nammwe mwavaayo mwasirikira ddala okuva mu Ssaabasajja Kabaka njala kubaza omuyimbi omu eyayimba akaalo ka Buganda kadda muganda wange webala oluyimba lwazzemu okkuba webala nnyo webalire ddala butala mu Ssaabasajja Kabaka wamuyimbira okuva edda tolinga zino enkwezenge ezeekwese ezisirise muganda wange kibuuka wonna wooli bajjajjawo bakkingirize kubanga gwe muyimbi yekka eyavuddeyo noyogera ku nsonga za Ssaabasajja ng'oyita mu luyimba sisobola dduzanya kuno olw'ensonga nti program eno gyenkola ebeerako kye tuyita corporate oluyimba lulosobola dduzanya kuno naye ye muyimbi yekka eyavuddeyo ku oluyimba nga lukwataka ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka bw'ali abasigadde bonna abayimba simajala nyimbira omutanda sima biki waliwo wandigwa bonna tekuli ayogera bonna basirise tugambe nti gwe mwawaana essaawa zino bwafaana bwali era Abaganda mwaddawa enyanja nokobaza omukyalo oyo eyavuddeyo ne yesimba butoogo n'ayogera ensonga nga tazirumyemu webali nnyo webalire dda nammwe nawe mwabadde nabo namwe bali mu diaspora njala baga ekigambo kimu omuntu yenna adiringa ne programu za Mayiga mukozi wa Museveni abeera mu nyampi nkiddamu sikirumamu omuntu yenna ali mu diaspora ng'odiringa ne Mayiga oyagala Ssaabasajja Kabaka akisa omukono era mudiringa ne Mayiga si ye muntu asaanidde okuyita mu Buganda kubanga state agent akulira Museveni ayagala okusaanya Obwakabaka bwa Buganda njala bategeeza nina ono video nyingi zenjagala okuzanya ku wano nga nfundikira saa ziri mmeka okay kyalina eddakiika 10 muwulira kampuni gye bayita Njovu simanyi Njovu Properties kampuni eyo in the disguise ya Mayiga Njovu ng'omuntu yali buloka w'amataka Mayiga n'amukozesa n'atandika ku kampuni eyo era Njovu Properties kampuni ya Mayiga etunda ettaka lya Buganda oddimalawo nono omukunguka mubalage wano omwami ono ng'ayogera ensonga ze saagala kwogera nsonga zino nga si muntu yazeeyogeredde wuuyo kababulira ensonga ze bulijja nti bagamba nti Katikiro tayogerwako taddibwa mutala bwa Mukama naye nze njagala mubuuza akeediso zazimba entakera akeedi zazimba mu kibuga Kampala zo ye sente azijjawa kamulabeko leero mu Kamwanzi California Rum Street Katikiro Charles Peter Mayiga chengera ku mukaaga kali nawe liko supermarket nene nga bakafa ku toto Katikiro Charles Peter Mayiga chengera mu town aina jali muzimba jamaliriza okute kulwe mugongo Entebbe ngudo ne balame mayanja awakafa ku Entebbe road katini nnyo kali ne lyawo ye Katikiro yajja Katikiro Katetumanyi nga tutuyina kyetumanyi tikikyao eko mulembe kukuba Katikiro akalina amerusa
akeedi amerusa tabanga naye yafuuka nga bano basebalamu badamu abakolera mu 7 kalina amerusa buli lunaku azimba buli lunaku zisibuka gambye California ku Room Street nkwaddeko emu neyekyengera ku mukaaga nkikuwadde yagwadda supermarket ku paaka empya akalina akali eri mwabamanyi ku makayiroodi akalina akampi ako Charles Peter Mayiga Katikiro wa Uganda yabafu yeye musaala kigwafuna Kabaka obwerufu awo we buli okuzimba akeedi oba kyava alemedde nnyo ku Katikiro n'aba ataseka nze njagadde buuza njagadde kumanya akeedi ndaba zisusse za Katikiro ate nga tumanyi bulungi ababeera n'akeedi ennyingi wano e Kampala babaako be bakolera so njagadde nkimanye njagala kuntangaaza bannayuganda oba abaana b'omu Buganda tufune okutangaazibwa simanyi nti obwakatikiro mulimu kwenkanidde awo okuvaamu za akeedi ennyingi bwe zityo kubeera Katikiro wa Buganda nze manyi bulijjo omulimu gwa bannakyewa naye ndaba gufuddemu akeedi nnyingi nnyo omulembe gwa Katikiro Charles Peter Mayiga ze tutaalaba ku mulembe gwa ow'ekitiibwa Mulwanya Mulise Mwogerere ze tutaalaba ku mulembe gw'owekitiibwa John Baptist wa Lusimbi nabo babadde bakatikiro naye bo nga tebazimbye mayumba nga wowulira California nga wowulire kambongere era yuno wano singa concerned Uganda leero mbadde nina okufaayo njogere ku nsonga eno owekitiibwa Katikiro Charles Peter Mayiga nkusaamu nnyo ekitiibwa naye nange nyina ekibuuzo kibuuze bantu bawulire leero mbadde nina okufaayo njogere ku nsonga eno owekitiibwa Katikiro Charles Peter Mayiga nkusaamu nnyo ekitiibwa naye nange nyina ekibuuzo nga omwana wa Buganda ng'omwana azaliddwa mu Buganda ng'omwana awagalira mu Buganda ng'omwana eyazimba mu Buganda kubanga ebbanga ddene tuzze tulaba bakatikiro nze natandika otegeera bakatikiro Joseph Mulwanya Mulise Mwogerere Katikiro wa Buganda nembeerawo mulembe wa John Baptist Katikiro wa Lusimbi era twayita mayengo mangi yakulembera Obuganda mu kusomozebwa okw'amaanyi naye waliwo ebintu bye tutamuwulirako naye Katikiro ono Charles Peter Mayiga ffe twamwagala nnyo nze namwagala nze kaŋŋambe nze namwagala naye buli wodda n'owulira nti ekizimbe gundi kike banne bakatikira abalala bo nga tebaabikola nga nabo bakulembera Obuganda n'olaba nti Ssaabasajja Kabaka alwadde alaje era ku mulembe gwe kyokka bannayuganda oba abaana b'omu Buganda bebavaayo okwogerako nti naye Ssaabasajja Kabaka embeera egyalimu nga yennyamiza novaayo n'ogamba nti ffe tetulina kwogera ku nsonga eyo then kati olwo twogere ku nsonga ki ng'oli ye mukama waffe Ssaabasajja Kabaka yatukulembera ffenna ffe tuli baana yeye kitaffe nga bw'okyogera bulijjo naye twebuuza abaffe Uganda omulimu gw'okola gwa bwannakyewa ebizimbe California ku Room Street kikyo tokimanyi obifuna otya Uganda erina ssente zesasula nga ne bajeti yaayo tugiraba kyejjeekula okutuuka ku buwumbi 1,000 Uganda erina omusaala gwesasula okukutuusa ku sseeryo ebizimbe mu Kampala wakati California ku Room Street kizimbe kya Katikiro Charles Peter Mayiga ogenda ekyingira ku mukaaga nga wakabuka toto eyo kalina eriwo empanvu ennyo eriko supermarket ya Katikiro Charles Peter Mayiga ogenda ekyingira mu tawuni ayinawo kalina gyali muzimba gyamaliriza okiwulira okomawo wanene mu New Park yafuula supermarket gaggadde ennyo wano ku kizimbe
yekwasa mbu ya filimani wekiwulira ogenda ku Ntebe Road ayinayo kalina gagadde kyali musi. Alright. Awo sigenda kulwawo omukulu ensonga zazogedde ndabula mujja zogera naye ensonga enkulu eri nti tusabe Ssaabasajja Kabaka watali wajjanjabibwe tuliwe kwekwasa. Ensonga gye muli kukola Mayiga ne bayaye banne Emengo mufosinge Ssaabasajja Kabaka aveeyo akyuse statement bayogere nti ekimuluma bulwadde bwa bulijjo si butwa ekyo no tukirondola tukimanyi bulungi nnyo ekyokuwa amasiro nana kibage bagawambye n'amasiro amalala gali bitundu byonna nago gawambidde already buli kimu baagala kitwala ensonga lwaki bateekateeka abantu naye that's not the problem, that's not the issue. The issue is twagala Ssaabasajja Kabaka atwali wajjanyo kyetusaba tetwagala bingi nnyo kubanga okalya ddakadda envunyo girira mu Katikiro n'ekulinda mu kofini ensonga z'amataka iyo amasoka tegagenda kutambula mwe bali kuzimba ku mataka ga Buganda gajja kudda obaddi gajja kudda Mayiga ebintu by'otutene by'oguze mu ssere za Buganda ojja busy ekyo tukimanyi bulungi nnyo tetugenda kutegana naawe njala bategeeza nti olunaku lwa nkya egenda kubeera Ssaabasajja ayinza okubonekako eri Buganda naye kyenjagala mwetegereze nnyo embeera nga bweneebeera bw'anaaba akkiriziddwa okwogera ekyo nakyo kikulu mutunulire embeera gy'agenda okubeeramu muli bw'afaanana bana basajja bakoze akakodyo bulijjo amatikira gabeerako abantu bangi nnyo ne bagasala to the extent ayina kali gwe bagenda okukkiriza kino kiva ku ki kyavudde ku nsonga eri ya Kabaka birthday run ey'oku Sunday eri yayita abantu bajja abangi ne bakwata kamera balikodinga Ssaabasajja Kabaka ne kiswaza Mayiga ne Museveni Katonda asalawo nenda katukabinga ennamba y'abantu tuyiteeko abantu baffe abakulu abatajja kusobola kukwata kamera ku recordinga Ssaabasajja Kabaka ate era still TV egenda okubeera BBS telefone yaabwe era information tebajja gibawa ne mujagala mwetegereze nnyo ku rencha mwetegereze nga kigenda okubeera omukolo banza botamukiriza kwogera banza mutumukiriza okujjako mask n'ekyo nakyo kiri twagala mwetegereze era nga mukipinga ono okusaba Ssaabasajja Kabaka atwali wajjanjabibwe emitala wa mayanja ekyo kuna nakula Sunday sijja kujjambe mulange bubuli bulange Emengo njala mbategeeza nga obudde bukyali njagadde olunaku lw'enkyando weeyo mwetegereze bulungi embeera nga bweri nja kujja olunaku lwalwo okwongera ku nsonga ezo naye njagala mwetegereze nnyo olunaku lw'enkya sigenda kubeera ku internet kwonna munsonyiwe ebimuli mulange Emengo sigenda bikola enkya ngenda dduwaayo okwetegereza ensonga zonna nga bwe ziri n'okwongera okunganya information ku lunaku lw'enkya olwe Sunday so saagala muniri olunaku lw'enkya sijja kubeerayo no enkya sijja kubeera muli mulange Emengo just mumaking sure mwetegereza buli kimu ekinaba ku mukolo ogwo ekinaabaawo ku lwa Katonda n'ensi yange njala Mukama bankumiratakumira mpeera tusikana olunaku lwonna olunaku olulungi mweraba era njala kumaliza nga ntegeeza bannayuganda mwenna abatali ku Facebook video zino musobola ozisa ku mutimbagano gwange gwa YouTube nteeka mwerinnya Lumbuye Fred subscribe ejja kuba ofuna video zino abamu tebukyafuna notification olw'ensonga nti Facebook baagitawaanya bahakazi bangi buli Facebook page y'omuntu oba account omuntu ng'akomentinga ku kintu ekiri against Mayiga ekiri against Museveni Facebook yo bagiwaabira oba bagicyankalanya olw'omuntu osobola kufuna notification naye video zino osobola ozitala ku YouTube osobola ozitala ku TikTok so osobola ogenda ku YouTube channel yange likamanya Lumbuye Fred teeka malinnya Lumbuye Fred ojja kuba ogifuna you subscribe bwa Facebook tekyali accessible ku bannayuganda basinga obungi nti internet bagicyankalanya era mu Uganda kizibu nnyo gifuna ekyo bala Uganda babeera nnyo ku YouTube kolabera ebintu bino olw'ensonga nti mu Uganda Facebook tenaba nekye bagenda okukola ekirala era ebonera nga TikTok bakuba nnyo naye bajja gicyankalanya mu Uganda kyovola nti kati baali baleeseko muze basasudde abantu ku TikTok okugera ku nsonga za Kabaka mutemuzoogerako biki naye finally abaana bannayuganda bali ku TikTok njalo basalutinga mwenna bali ku nsonga za Kabaka mo balimo balire ddala mufuna okutiisibwa mu inbox n'abakubira tamwogera ku nsonga za Kabaka muleme kwetirira nsi yammwe esaanawo oli omukyala gwe mbazanyidde video mukyala nga mmwe munnammwe omusajja benzanyidde video basajja nga bana balema batiisatiisa tebabajja kumulaba musigale kumulaba nga mukola ebintu bya Buganda mukola ebintu bya Uganda nga mwogera ensonga ngo bwezina okuteba muntu akutiisatiisa okufa kumu n'okuzaalibwa kumu kulwa Katonda n'ensi yange mweraba